kati mwabanaku abali eyo sibanya wasooka gula poloti toyina motoka kati tambulira mu ttaka lyo kali manya abanaku mwebuza amagezi mu kifo ky'oggula emmotoka wagula mu ttaka kekkuba ogitegeere kyoyesi kyawa abanaku lifuti mu kifo ky'ogenda ogula emmotoka mu jjuniya nagula ttaka kale kati kekusabule era mbasanga ku bodaboda ne mbasekerera naalaba omunaku ono genda ogula emmotoka va mu byekisiru mbusibanya nina kapoloti kange 5 ku 10 namayumba kale katambuliremu ne mubeera ku bodaboda sinaabamenya amagulu mbasanga sikyawa lifuti mwabba ne kyaja yange nina omwala gwe nasanga ne muwa lifuti kyaja yakuliita nayo USB so mugule amamotoka enkuba yatandise jakudda aweebuza amagezi ejja kukuba omuntu lwotambulira ku boda you cannot regulate SC so fabaguze ku mamotoka we know what we are talking about oyinza okuva ewaka ng'onyumya ogenda ku mulimu otuuka nga ataanaabi ettaka likuli mu mutwe likuli mu bitundu by'ekyama bannange boda ekuba enfuufu ng'olinga ataanaabye kati really if you have a car naye waliwo n'amamotoka era nga just si mamotoka nga kale embeera yansi yegikutaddemu naye kati vitis nesanga aba vitis nembasekerera naye naye gavumenti eno nayo kubaliiniye nti vitis obanga ali mu ntaana weba kutomera towuna in fact okutula mu vitis tula mu bodaboda ye bodaboda ensiringe vitis so mukole sente mugule ku motoka ezitegerekeka manyisanga nyaba nako joni yakuva ewagula Subaru otuvuma wale yagalangule ki kuliko sente za nnyoko nete mumanyira